in life is the youth bracket. That's the most important stage, because below that you are an infant. After being a youth, you are an adult, and probably later an old person. So what you plan, what you do, how you lead your life as a youth determines whether you're going to be successful or not. And I urge young people to do ordinary things that everyone does, that everyone carries out, but do them purposefully, to perfection. To perfection. That's how you succeed, by doing ordinary things, but doing them purposefully, to perfection. That's what a young man and woman who wants to succeed does. And I always tell young people that success isn't about material things or physical acquisitions, important though they may be. It's a journey that must be walked all the time with a clear focus. With a clear focus. You innovate, you work hard, you work transparently, you have passion for your work. Then material things will follow you as a matter of course. It's inevitable when you do that. And I want you to know that expertise or technical know-how or knowledge is cultivated over a long period of time. They train you in school, in colleges, in tertiary institutions, but you've got to hone your skills, and it takes time. Because I want to let you know that the best teacher isn't the best professor in Makerere. The best teacher is experience. Mulowooza nno obugambo bw'oluzungu tebumpeddeeko. Kawedde mudda. Naye nsanyuse nnyo banaye okubalaba. Nsanyukidde ddala. Era ndoza tukikole neera. Era Oweekitiibwa abadde ayogera, nange banaye ebirungi mbyagala. Ebyebiwempe ebimyufu ebyo, obujalaasi obwo, obujalaasi mbumanya, ab'Ebuddu babuyita bujalaasi. Okwemiisa obujalaasi. Olw'egguloggulo nga ettaala zaaka bbululu n'ekiragala. Nange embeera eyo njagala. Era bwe muti bwe munaategeka, nange nandyagadde okubeerawo. Ekibi munnemesa. Bwe nkwata akajalaasi nga mugyayo essimu nga munkwata. Nagenda mu Amerika, twagendayo omwaka guwedde oba sijjukira bulungi. Omwaka oguwedde twagenda mu Amerika e Seattle eyo. Ne twogera ebya Buganda ne tubimalayo. Ne batugamba tuggyemu amakanzu. Amakanzu naffe ne tugajjamu. Naffe ne tuteekamu obutumiima. Ne batuteeka ku lyato. Akayimba kakatandika n'akavaayo buli muntu aggyeyo essimu. N'akabiibyamu katono essimu erizinga essimu. Mukyala wange yasigadde e Uganda, ye yampeereza nti ate wano muli ludda wa. Kyekizibu kyokka kye mukola, naye nga nange nandibyagadde ebyo. Naye enteekateeka eno nnungi era ejja kutuganyula, era kumanyisa abasajja Kabaka ajja kugyagala. Njagala nnyo okwebaza Josh Mulwana ow'Omulere. Simanyi oba yagenze oba akyaliwo. Omulere gumpoomedde.
omanyi bwe nali minisita w'abavubuka mu 1999 ntufuna ekirowoozo tuteeketeeke amazaalibwa ga Ssaabasajja mu ngeri etali ya bulijjo. Kyentegeeza mu ekyo, amazaalibwa ga Ssaabasajja tubeera mu Lubiri oba mu Bulange, engoma ne zivuga, bannandujja ne bazina amazina biki. Kati nga wali abavubuka era abafaanana nga mmwe, bamwogera Luzungu, mubategedde abo, bo baagala tugende tukole cocktail nga tetuli mu Bulange. Nga nange ekirowoozo nkituusa wa Katikkiro, Katikkiro nga akituuse wa Ssaabasajja, Ssaabasajja nga ntubategeke. Era gwe mulundi ogwasooka okuba n'amazaalibwa ga Kabaka, twali mu woteeri Grand Imperial nga y'emu ku woteeri ezisinga mu budde obwo, obujalaasi buli bwe nabagambye, ebiwojjolo mu Bulago, ebiwojjolo mubimanyi mu Bulago, nga twali ba kitalo nnyo, era ebintu byawooma nnyo. Kaakati ono omulere gwa Josh Mulwana gunzikiza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ng'aweza emyaka 45. Ekyamazima mu nteekateeka y'amazaalibwa mwe mwava ekirowoozo ky'essuubi lya Buganda. Tukuume abavubuka abo be twali tukuŋŋaanyiza baleme kugenda ne tutandika essuubi lya Buganda. Era Deo Kimera yasoma kutabula ddagala, alinga ow'ekitiibwa mu Kasono, kati ali Ghana ndoza gy'akolera, ye ssentebe wa ssuubi lya Buganda yasookera ddala. Awo nno bintu biŋŋendedde vere olwaleero. Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale.